Mu kiseera kino mbotoka mu gombolola Namisuni ne Sisiyi okwata ku mutwe olw'embeera eyayonoonese oluvanyuma lw'enkuba eyatonye nebumbulula ettaka. Nempulira ekuba ng'ekuba n'empewo neewuuja ekyalo nekyesika empewo ne wansi wano neawuguma nendaba okuva waagula eyo nga wasibulinga nga abiri aserengeta. Enkuba eno yabisa amayumba agawerako nga kati abantu abasukka mu 3,000 tebalina we beegekaluba. Biro yange ekanga 3 landslide yatutte ate nga mubaddemu emwanyi kwegamba nga zonna zengedde naye zonna zagenze, ennyumba zagenze, ente zagenze, bizinesi zigenda n'enkoko nazo zonna kwegamba ebintu byagenze mu bungi. Baana basinga tebagenze ku masomero kubanga mayunifomu gaabwe gasinga n'ebitabo. Landslide yakoze eki yabitutte. Ennyumba yonna ebulidde wansi, amabaati gamiryanguse, buli kantu koona ente zonna zibulidde wansi naye tewali muntu afudde ne. Wetukoledde emboozi eno ng'abantu bano bakuŋŋaanidde ku kitebe ky'eggombolola Namisuni wabula nga tebalina bintu bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Naye nga tubadde nga tusuze mu mpewo nga tetulina kyetwambala, tetulina kyetwebiikako era n'okutuuka kati okiraba tuyimuse ku makya nga tutudde ku biyinjayinja wano lwakasana. Twasuze mu sementi, abaana ekiro kyonna bakolodde. Abantu bangi bali kwerooza, wala bali kwerooza ebigere, wala bali kwerooza omutwe. Mulo amagombolola nga 12 agasaliddwako amazzi gajjudde mu kkubo mu nnimiro, abantu emmere kwegamba tebagirina era tetumanyi kyetugenda okukola, mbeera zetulimu si za mulembe. Waliwo n'okutya nti abantu bano bandifuna endwadde eziva ku bukyafu n'ensiri. Ebyoloono babikyote kubirina, bino bye banaabiramu tetubirina, masawaani g'okukozesa tetulina, amasepiki g'okufumbirako emmere tetulina. Kubanga facilities teziriiwo, abaana abato bamikisinze n'abantu abakulu nga boolaba kwegamba tusobola okufuna ebirwadde by'enjawulo ne muli ne korola n'ebirala. Kale badde tusaba nti by tomorrow tufuneko emmere abantu saawa eno kubanga bali mu mbeera embi nnyo, then enkya basobole okubanga babuddewo. Kigambibwa nti emirundi gyonna enkuba eno gye zeetonye gavumenti ezze basuubiza abantu beeno okubagulira ettaka wabula nga buteerere. Abantu bano ne ofisi ya OPM bajja wano ne babala abantu ne bawandiika omwaka mulamba tebabanga ebintu byabwe, tebabanga kasente okulaba nti abantu bali wiiringi nnyo okuvaawo. Kati mbadde njagala nti leero uno kyekiguddewo ekize sarawoni tusobole okulaba nti abantu bano tubakolera, tubaye akantu abantu basobole okukola ki okuvaawo with immediate effect olunaku. Ne tugamba ettaka lye gavumenti bwe yagula mu Bulambuli lye baali okusetolingako ab'ebuduuda ab'ebanafa bajja naye abafa ab'e-Bulambuli tebaba consideringa. Kati abakulembeze basabye ofiisi ya Ssaabaminisita okubadduukirira mu bwangu ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Gavumenti esituke ejje e-Bulambuli easesinge reality eri ku ground, abantu babaffe babawe ettaka bezimbire ennyumba n'emiti tusevinga embeera zino. Tetwagala abantu baffe. Abamu balowooza gavumenti ebawe ssente bo beesalira amagezi nga bukyali kubanga bagirinze ebbanga lyonna naye nga tewali kituukibwako.